Omwogezi wa BAKIFEESI tuwali yansasula because bali bazanyira ku ddembe lyabwe kyekimu ku bintu ebyajja bitunyiza ne SOBI kati twagala eddembe BAKIFEESI bw'obogeredde ebbanga ly'obogeredde waliwo enkyukakyuka n'enteekateeka n'embeera ebaddewo okulaba ng'emize emibi tegiddamu kubeerawo bw'obayagala kuŋŋamba mbu lwesho y'obusimu bwaliwo bulamu biseera biri lwesho y'emu eriwo kati operation eno tugenda gituuma tetwagala Lukwago ku ballot paper 2026 okumulabako ewantu wonna ku ballot paper kiyinza omuleetera obuzibu mu 2026 mugenda kumukola ki? Ekyo kyama kyaffe n'abasigadde mu komiti mwe tutuula tetumwagala ku ballot paper eya 2026 era tetumwagala ku kifo kyonna kubanga ekibuga kimulemye naye ng'ate bagamba nti mwe musinga mu kutabangula eddembe anti ennumba wogikoonako weebadde ensula osuubira egenda kukola ki? Ekuluma kitegeeza if you tackle us also we shall tackle you in ash kugamba wotulumbagana tujja kulumbagana mu bukambwe obusinga nekyolowooza kati naffe mu kituwe omusajja akalakasi ebisanja bimeka tewali kikyusi tulabakerere mu KCC tulabakerere mu gavumenti kusika muguwa baba no mu mateeka baba no mu biki ffe twagala okukola tetulina mirimu twagala mirembe era omunabyabufuzi yenna anajja mu dipo yonna ngu yagala kuteekawo mbeera muganda wange wesibe bbiri mukazi we agenda kunyiga obummonde tuli bamalife twagala tweyanza nnyo tweyanzeege gwe naatulaba gyonna gy'osinzira okutulaba kwembozi muyuji nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wabale nnyo okutulaba yonna gy'osinzira okutulaba nzize olunaku olwaleero ndi waneeno n'omukulu Sebulime tuzze tuwayemuko ku mboozi Sebulime ono yali muyambi ajja kutunyonyola naye nze bwe nali nkimanyi bwe kiba nga kyali kisuukako kaawo yali muyambi w'omugenzi kati omukulu SOBI era abo bali baddukanya emirimu era bwe nasooka omulundi ogwasooka ddala okulaba SOBI bwe yali nga amaze okulangira nti ajja kuba road mayor omukulu ono Sebulime yali n'omukulu SOBI nga batambula bonna nga pulaani bazikuba bonna n'enteekateeka zonna bazirimu bonna n'omukulu ono nga bwali wano so bingi ebyabaawo mu kuvaawo kwa SOBI bingi ebyayogerwa bingi ebyatambula era bwe mbaserabidde twakomawo oluvannyuma lw'okufa kwa SOBI ne tubako bye twogera wano bingi ezimu waliwo ensonga ezimu zetwakoonako awo ne twogerako naye nabadde awo nga tuwayamuko nambulira nti waliwo enteekateeka eriwo ezzeewo essaawa zino gye tugenda okuba nga tutunuulira essaawa zino naye sooka onzikirize nga bwe tugigendamu asooka akubuuzeeko Sebulime nsanyusa okukulaba. Amiina nange okusanga ng'okyali mulamu nga Mukama ffenna akyatukuumya n'okulamusaako abasiraamu n'ekiramuso ekirungi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ne bannaffe ku ludda luno Mukama yeebazibwe. Amiina. Balamusizza amanya n'eddoboozi nze Ssaalongo Sebulime Emmanuel ajja kuba road mayor 2026 mpaka 2030 mugumu. Ssaalongo Sebulime ajja ku bwa road mayor Kampala 2026 2026 nzija kuba road mayor abantu bwe mbadde nkwanjula wano mbategeezezza nti wali otambula ne SOBI ng'ojjeko kuba nze kinali mmanyi nti wali muyambiwe kyekyali kisukkawo mu ntambuza y'emirimu nga bwe wali ng'otambula naye byali bingi nga woona ogamba nti omwami n'omukyala mu maka kubanga bwe nzijukira obulungi ennyo ku gwe ne Sebulime bwe mbangeraageranya Pastor Bujingo n'omugenzi Richard nawe wali mu kifaananyi ekyo gwomanyi stokisi ze we zaabeeranga gwomanyi obudde bwanajjanga ku zi interview bingi nnyo bye wali okola ku sayidi ye ebiseera ebisinga wogenda ku radio oba ku TV present ebiseera ebisinga buli w'omutunuulira byaba akugamba ebiseera ebisinga tebibeera bya producer kwa producer yateekateeka kigenda kutambula ti ogenda kwogera ku ki tudiscusinge ku ki shwetambula eti okunyuma okuvaayo so nakolanga kinene mu kufumba mu kyoto okulaba nga buli kimu mwakirabanga we kiri n'okubeerawo nga we kyali ku musaidi y'omugenzi nga tugenda okumanya butya bwogenda okutambuza ensonga eyo nabiki otubuulire ogenda kutubulira omugenzi yakulooseza gwasaza because abamu bavayo n'agamba nti nze omugenzi yandooseza njagala kibeere bwe kiti nga nze ngenda okutambuza ensonga ezo wonna tugenda kutuukawo otubuulire wavudde ku kyo gamba nti ku luno nze mba nzija kubanga ne posita nagirabyeko awo neŋŋamba ekintu kiri siriasi bwe kiti operation eno tugenda gituuma tetwagala Lukwago ku ballot paper 2026 okumulabako ewantu wonna ku ballot paper kiyinza omuleetera obuzibu mu 2026 mugenda kumukola ki?
ekyo kyama kyaffe n'abasigadde mu komiti mwe tutuula tetumwagala ku ballot paper eya 226 era tetumwagala ku kifo kyonna kubanga ekibuga kimulemye mukyalimu ebinnya amalwaliro ga KCC temuli malagala abasomesa tebalina kyoka tebalina biki byonna lukwami tebalina okuba nazo so kwegamba mufunze ekibuga kimulemye katono nga tujja tugenda kujja waawo obulamu obusanze otya okuva SOBI lwe yavaawo so twalina enteekateeka n'omugenzi nti mu biseera mwe twali tutegekedde buli kimu twali tulina okufunamu ka break nalina okufunamu ka break okubaako services nalina okufuna kubanga ndi muntu siri kyuma so weyagenda n'afiira nga enteekatoka zonna zonna ziri mu giya nga tumaze okuziggyako baziyita batya okuggyako akawuuwo so mukama toyinza kuwakanya nteekateeka za mukama teri asobola kwongezaayo okufa ate teri asobola kukendeeza yali ngombo y'omugenzi so mukama bwato weyagera n'afa wadde tetunafuna bwenkanya kunfaaye kubanga abamu tebakyayinaayina bakyali bweru tuli mu kukola ekisoboka kyonna okulaba nga tubanja alipoota oba either okusinkana pulezidenti tuyambibwe tumanyi bano bali waggulu w'amateeka banakwatibwa kuba bebakwata ne batwala mu kkooti si be batuufu bali balinga onoga bakirerese nti wayo nkwatirako ku kamuli kange so nekiriwo kiri si be batuufu bebakwata si be batuufu si be batuufu abatuufu beeyogerera n'obutambi mbulina nga biwako obujulizi twakubye SOBI okumutta nga tukola self defense kwa naffe abadde ayagala kukola ki kututta tebalabikako mu kkooti nga beeyogerera batuuziza n'olukuŋŋaano lw'ekyalo so kati temukisirwaza nga muteekayo bali abantu mubate badde waabwe abatuufu bali bweru bayinaayina abo si be batuufu okuba nti baaliwo we battira omuntu basajja battu tebanenya ekyo kisoboka nti sobola okuyimira ne batumira omuntu n'afa ekyo kisoboka ne muyoola nti ani amutomedde mulokekkiridde so abatuufu tubamanyi twagala bakwatibwe bateekebwe mu mbuga z'amateeka abo basajja battu si batuufu twagala bwenkanya kwa nnamwandu ne bannamwandu abalala n'abaana bamulekwa tebannaba kuteera mpaka nakati bamanyi kituufu tekyavirako kitaawe okufa ffe ku ludda olwaffe tubalanga road mayor waffe yali road mayor 2026 tetunnamanya tikyamuviirako okufa mpalana za byabufuzi kiki tetunnaba kutegeera bulambulukufu wadde bagezaako okutuzanya bwetti nalabako awo mwerabidde erinnya so nayogerakoko naye yagamba bimu ku byategeeza mu mbeera yaliwo mu kaseera ako n'agamba nti singa tetufuna bwenkanya tugenda kukola revenge yali ategeeza revenge kyeyo revenge omanyi waliwo kyetuyita showbiz ne BAKIFEESI ne bana okukyamuukiriza ate ekyo kintu gavumenti yandibadde kikwata kugamba nabwegendereza nti reason why buli muntu alina emotions ze ate buli muntu alina temper ye kugamba zin bakiyita batya omutwe alina egyasitulamu obusungu nze nyinza okugamba nti gundi gwe nva maaso nenkuba ekikono naga nva maaso nalonda ejjinja nva maaso nakufumita ekiso so buli muntu alina engeri gyawuliramu mu kufa kwa SOBI oba kati nze SOBI embeera gye yali ambeererawo oli omulala gyomusanga alina engeri gyali ambeererawo buli muntu so emotion buli wagijjukira n'okuba nga tafuna ekyo kyeyali afuna mu biseera ebyo kimuwaliriza okusitula tempa kyonna kyabasazeho okukola sikumyemu omuliro naye toyinza kumanya so kisaana gavumenti evayo ne response ez'amaanyi etuyambeko ku nsonga eyo kubanga tulabye abantu abangi oba yita mu kwekalakaasa bafuna obwenkanya naffe mulinga abatuma tukole step eddako tusobole okufuna obwenkanya kyekitegeeza because noye waba yagamba bwatyo nange tumanyi kyenina ku mutima n'abalala abalinga nze oba balinga ye so tusaba gavumenti tekitwala nga kubalaata kubanga tugenda kutegekayo okujjukira SOBI tujja kubaako tujja tegeezera eggwanga okubaako okumujjukira because nazina obulungi amala n'ava muki mu ddiiro azaala ekibi akiwongerera so bwekito eki tujja kubaako okumujjukira kwa bingi byakoledde eggwanga bingi byakoze mu bye mutamanyi naye nga bibeezaawo ggwanga si buli kimu nti kyali kirina okuvaayo mu public bingi ne byakoledde gavumenti ne byakoze ng'omuntu naye nga nti kiyamba ate sometimes olusi kikosa nalabako awo ku mawulire awo nga kiraga nti namwandu tafunye bwenkanya waliwo ebintu ebimu ebyakwatibwa kati ng'emmotoka n'ebirala byonna simanyi obwenkanya yamala n'abufuna oba tabufunanga ebiseera ebisinga buli lwobeera n'omululu nga tokkuta kintu kibi nnyo omanyi abakyala bano tubakweka ebintu bingi naye okukweka ebyo ebintu ebingi tuba tubeezaawo bingi bye bamanyi nebatamanyi nti olwaki mbaamu ebyamanga eby'omwami olwa nze wemba ndi mu bulamu nenkuyita naga waayo Mr. Gundi ogenda okunvugira emmoloka naye nga bulinaku reporting emitwalo 7 ate wondaba mu ddiiro nga neegolodde nfudde ate gwe n'okola empapula n'obukulu jja nti ogambe nti nagguza
era emmoloka eyo omuntu oyo agenza okufa manja wa miliyoni bweziti muganda wange owemba saagamba mukazi wange tekyegeza nti wonna saakola ki kitegeeza waliwo sobi gwe liyawo emmotoka okugivuga katipa kaali ka musenyu waliwo negundi endala so oyo neerabira nti webaali bamu emmoloka waliwo abaaliwo era ne sente ze bamugamba se emmoloka eyo mu kisooka ali ekolera mukono ng'esomba omusenyu mu kirombe ekimu so kati ye n'alowooza nti engeri gy'afudde buli omu alibe tebagenda kumanya era mpaka webaatuuka n'abalumugaa wa endagaano twazikolerawa leeta n'omukono gwa SOBI teguliiko bwetubaako emmoloka yali agala gikulumpanya ne bagikwata ne bagiza then waliwo n'emmoloka endala gye baali bawambye mu paaka y'omu kisenyi naye I think nzijukira bagitwala ku poliisi era nayo neevaayo era eri waka ndoza wakola entegeko okufuna abantu banaazikozesa asobole okuba bafunamu ekyokulya ne school fees abaana so byakomawo bwali buyaayo omwami we yali agezaako okukola SOBI tamuguzangako wabula yalina okulipootinga sente ze yalina okulipootinga buli wiiki okay kale naye nga buli kimu kiri sorted kale essaawa zino tewali buzibu bwonna obuzibu bubeerawo balaakinga ekyokulya ne balaakinga n'ebintu ebirala kwakajjukira yabadde omwami tebannaba kumanyira omuntu yafa Desemba nga 18 wano weyaba yaleka agenda weza buweza myezi nga3 so tebannaba kumanyira ekyo kibeerawo ne balaakinga baziko n'obwenkanya byokka nenyinza okugamba okusingira ddala obwenkanya mu abantu bangi bayogera ebigambo abo ne boogera kino ne boogera kiri ne boogera kino mwabo abayogera pastor yavayo pastor Bugingo n'agamba nti nno SOBI afudde talokose era agenze bubi nnyo kuba afudde talokose nze ebiseera ebisinga gwoli obeera naye ebiseera ebisinga nze ŋŋamba nnyo abantu ekyo twakyogerangako nnyo ne SOBI ne tukola debate buli omu waali walabira enjuba n'omuki n'omusana oba n'omwezi so nze nina okukkiriza baffe twalina okukkiriza okugamba nti wendi Katonda abeerawo because newenyumya neŋŋamba mulinya paati neromwana eremtuke akabonero n'ensaba byensaba wano agenda kumpulira ye yajja ossalawo nti ayanukudde essaala zange oba tazaanukudde ekyo kiri wakati wange naye naye nsinza mmanya nti azaanukudde because eyantonda simanyi nti asazeewo waggulu so nze ŋŋamba nnyo abantu mulekerawo okwekuluntazanga mu abatandika eddiini oba nga abatandikawo eddiini sivumirira oba sikikuma mu bantu nti abantu baleme okwatula obulokozi basobola okwatula naye okweteekamu okusalira abantu emisango ku nsi kintu kibi olw'ensonga eri gy'alaga tetumanyi kyagendako tetumanyi mukama kikyamutegekedde toyinza gwekola ogugo nti musabidde agenze bisigadde birekere mukama Katonda oba onoofuna empeera oba toofune naye ekintu ky'okusalira bannaffe omusango ku nsi eddiini ezikikola zikirekeraawo musabire gwe kyomusabira muleke agende bisigadde birekere Katonda kyolaba ebiseera ebisinga abalokole bano badde ntandisa baagalayagalamuko nti bo tebaliiko ebyo babadde akola biki bamusabira mumulekere Katonda we yamanyi kyanaamusalirawo fe ogwaffe ku nsi ne byayonoonye Katonda yamanyi kyajja omujajingamu so kyembadde nsaba nti ekyo kwetukomewo eri mukama Katonda because abantu ddiini ebawuddemu abantu bafuuse ekintu ekitategerekeka abantu bafuuse babbi n'obusente bw'abawujjere babubba obwabannamwandu babubba bamulekwa kwegamba ensi ewuddemu ekitiibwa simanyi oba enkomerero esembedde mukama yayinza otuyama n'atuddiramu naye gye tulaga mukama yasinga okumanya kakati mu ntambuza y'emirimu gye mwali mukola naddala mu nsonga z'ettaka ng'ojjako kuba nti wali muyambi we n'ebirala ino mu byobufuzi emirimu gy'omasigala mugitambuza mukyagitambuza egyo eby'ettaka ne security emirimu egyo twafunamuko ebiwandiiko okuva mu minisita netufunamu n'ebiwandiiko okuva mu security mu bitongole ebimu ne mu meeting ze twagezaamu okutuula nabo n'okubaako ebaatunyonnyola nti pulezidenti ayagala ekintu ekyo kirekeraawo pulezidenti togenda agamba ekintu kirekeraawo ng'abantu balina kyakulya because omuntu okufuna emundu lutalo obukuumi bwokka mu ggwanga era ffe mwe tuli tebumala so kati abantu ne bagamba waayi wenfuna abantu bati ne mbagulira amajambiya asobola okunkumira ekikomero oba n'akasaale kati so kibanga ekitegeeza nti n'abakasaale abakuuma mu bikomera tubejjeko tubeerewo obubeezi security emala temala for example endejje ayizite endejje zanta n'wano okusala amalodi ab'ebijambiya baatema abantu those 2 weeks eziwedde emabega so ogenda okulaba ninga obudde abantu nga bayingira mu mayumba batema batema mu makubo
dayira mubakubo bibadde wiki with so ayolende jene bayola ne Salama Road nga batema abantu abatambula batema abantu okutandika sawa abamba batema olwegulo mu kawungezi kyali nnyonyo ne kikyaka so obukuumi tebumala kati abantu tebakisigaga security oba tebakisiga bukuumi tebukyatumala obukuumi so tetumanyi police namba tewera amajje tegawera tuweya abaana beyongere tetumanyi patro tezikyalawuna bibaka bwe basi banywa mwenge simanyi za IGP Kasigazi yajja tunyonyola ku ekyo ne ndoza Major Brigadier General Damne batunyonyola kwanga yakulira ekitongole ekikesi obukuumi tebukyamala Minister wa Defense, Minister wa Security, General Mwezi, babakwe batunyonyola kwa kati tweralikira mu Kampala mu capital city obukumite bukyambala so fwe twekolamu omulimu ne tukuuma ate nga tetusasuza muntu yenna adde 10 tuba bakyamu batya ng'ate wano ogenda ku byalo ba defense basaba sente ez'obukuumi ate president yatugamba tabyagala bwe tukomplaininga mu ba RDC abamu balaga bakiwagira ba defense mbaweeye ekintu babakuumi ekiro mwekolemu obukuumi ng'ab'ekyalo ate ne batusasuza kati omusolo gwe batusoloza gwaki bye twebuuza kwagamba olabira ddala nga byafuuka for God and my stomach not for God and my country yegwanga otulaga because ojja kuŋŋamba waaye genda omperezeko ekidomola ompaayo ki so kati bwe tugenda okulaga kigeza ensi egenda kuggwamu ensa bwe tulaga ekintu ekitali kya mugaso oba ekitali kirungi because abavubuka tuli bangi n'okusinga abakadde nawe tugamba nti negwanga tulikwata so kati ekintu abavubuka bangi tebalina mirimu bakireeresi ba jobless ba idola naye ate gavumenti simanyi nteekateeka gyevuddeyo nayo kugamba byonna mukama yanaamanya naye nze manyi nabanze mbwa Lord Mayor ebyo byonna ngenda binyogere ddala kuba tugenda kufuna emirimu mingi nnyo nga olaba 7 hills abali mu kwera nkikakasa nja kwongeramu abaana bangi bingi nnyo byengendo bano basakira mu KCC nga Lord Mayor byatakoze Lukwago because talina byatukoledde tetubirabawo kati tutekwali emabega katono nga tujja kitegeeza mulimu guno baguyimirizaamu awo omulimu gugenda mu maaso bulungi nga kulaki tuguyimiza tujjewo ekyokulya abantu bajjewo ekyokulya bonna gye bali bakola kati balina kyakulya omugamba owayebeera mu nnyumba tewali mulimu nga talina kyakulya nga oli asonomu nga agenda okuumira eka z'ettaka 10 abende bakuuma kuba kati tugenda kuŋŋamba nti olina ekyapa ojja ogamba ettaka lyange eryo ndibadde muli nkumire nga liri mateeka poliisi ekumanyi DPC akumanyi tekuliko nkaana chairman bannannyini naye ngogamba muli nkumire baleme kuliba bana bajja ddikuuma because tekuli nkaana tebagenze ku ttaka bajja ddikuuma tebalina mirimu ekyo like it or not minister abaana bagenda kuuma abaana bagenda kukola sibakuma muliro poziko nga muvudde ne mugana enteekateeka z'abaana abadde bakola bino na bino mujje twogerezeganye nammwe tubafunidde ebyokukola bibino oba iso yezze oba kitongole ki ne mufuna ebyokola naye watali ekyo like it or not abaana bagenda kuuma amataka banoonya ekyokulya balina famire temubawa mirimu abaana basoma balina empapula bazeebakidde mwagala tuddewa mu ggwanga eryaffe tufuuke bamomboze nga tunoonya bunoonya tukole ki abaana balina okukola enteekateeka yammwe yali etya SOBI bwe yali nga waali tuze mu byobufuzi nga tusembedde enteekateeka yammwe yali etya roadmap yali etya mwali mutandikira ku ki because mwali mutandisira kuba nti no media ez'enjawulo nga gye muli plan yali ngazi badde nsaba osooka otumenyeremenyeremu kaawo bwe tumala tujje nga tusembera anti kati ffe roadmap yaffe gye twali tutandikirako ddala tetwagala ntalo twagala kibuga kya mirembe twagala bannakampala ab'emirembe twagala eddembe mu kibuga twagala peace twagala okukola tetwagala bano ab'enforcement abakwata kati omuntu atunda bunyaanya bwa mitwalo 5 naye ng'ate bagamba nti mwe musinga mu kutabangula eddembe anti ennumba wogikoonako weebadde ensula osuubira egenda kukola ki ekuluma kitegeeza if you tackle us also we shall tackle you in ash kugamba wotulumbagana tujja kulumbagana mu bukambwe obusinga nekyolowooza kati mu bufunze ebyo byaliwo ne biggwawo kubanga singa byali bikyagenda mu maaso tetwandivuddeyo okusaba kalulu SOBI teyandize naye yajja basaba kokyegeza yalokoka wadde pasita Bugingo alabika teyategera kigambo okulokoka oba SOBI kwatula kyeyali ayatula ye wadde yakootingamu kavaasi ke kayagala kana akasobya okugamba ebibi byange naye omuntu wayatula ebibi kitegeeza yasoose kwatula eri Katonda mukama kanveyo njatula eri abantu kuba omuntu wavaayo okwatula eri abantu kitegeeza amaze okwekuba mu kifuba ne Katonda we naalyoka ayatula tosobola kwatula bibi ng'owulira omutima guli gukyagala obbikola kitegeeza osooka kwatula eri Mukama Katonda then olyoka ovaayo okwatula eri bannansi kuba buli wonogamba nalekeddeawo obbakuba obutayimbwa agamaanyi gy'ogajje n'okwogera Katonda yabeera akuliko okubanga osobola okwogera ekyo ekintu mu maaso g'abantu tosobola kyogera just for granted like that ekisoboka
obuvumu obujja wanne embavu okugamba nti nno kansikire kuba ndaba ng'obusika nti kansikire SOBI nga bwe yalinze omuyambi we kati ye yavaawo naye kankiyingiremu nsobole okuba nga muddira mubigire mu kifo kyali ekyobwa road mayor naye ekirala lwaki mutunuulira nnyo Lukwago nti lwaki Lukwago mwagala omulemesa okugira ku ballot paper ng'ate kimuba ssemateeka kibeera mu ssemateeka kituufu w'osoma mu mmoto y'eggwanga ekugamba for God and my country naye wano mu Kampala otugamba rule of law abantu banaalya lo abantu bagenda kulya amateeka galina kubeera mu kkooti si mu bantu mu kibuga because mulimu abatembeeyi mulimu taxi mulimu bodaboda mulimu banneekolera gyange mulimu buli kimu ky'omanyi kiri mu kibuga kati gwe ebyo nanga wembikusomedde waliwo wakwatagana ne rule of law ne wano nkugambye sebulime mu kibuga sebulime mu lusuku kitegeeza mu kibuga mwetugenda okukola lusuku lwaffe mwetugenda okujja ekyokulya onyuke n'akaveera onyuke n'enkota y'ettoko onyuke n'enkoko ekibuga ekitali mu mateeka ate ekitali mu mateeka matako kyogamba wano wonna wooli olabyewo kkooti naye owulirawo abali mu kumenya amateeka awo gwe tuline mu kkooti nga tuzze tuleeta rule of law naye ezo mmoto tetuzaagala twagala mmoto ezitugattako ezituzimba whereby nti ekyandeetedde okujjambu nga woogambye okusikira SOBI nga oba wookireese kino kibiina tetugenda kubeera ku muntu omu mukama yamuyita kyakoze kakikoze we yakoma wetugenda otandikira nga olabe gavumenti zonna ezibaddewo waliwo eyobuto titokero olutwabi nayiisa bandi bonna amiini zivuddewo nenene weeri etambula era nejja kuva wajjawo endala esigale ngaetabu tetugenda kubeera ku muntu omu mpaka mukama lwaligamba nti enkomerero ensi ekoze eki ezzeeko ffenna tusaanewo naye waba tannaba kukyogera tukukakasa ffe tuzze kibiina ssemateeka ne constitution yaffe nga wetwagikola nga wetubagira na buli kimu nga wekyali mu nkola wekigenda okubeera tetulina kyetugenda kujjamu tetulina kyetugenda kwongeramu wabula tugenda kuba tutambulira ku musululu moja sirina kyengenda kwawukanako ne bannange ku bye bantumye bateeseza nobakiikira n'okulaba nga nkwata fulaga for example ngenda kuba nfuga emiruka 98 mu Kampala district ebyalo 8 ebiri mu Kampala district omuntu omu so buli kyalo nataddeko ba agenti bange basatu era buli kyolaba ennaku zino zonna mbadde bize nga ndi mu wakaweefube tukoze tutya okutema empenda wadde mumulabange ewala neffe tulaba kumpi twagala tuuka mukalikadde nga nti obudde sente wazijeewa kubanga bugamba nti watandise beji tobadde zidde okubateekawo ku buli muluka wataddeyo basatu sente wazijje buli kyalo buli zone mulimu basatu sente wazijjeewa kubanga nalikaawo waliwo yaŋŋamba awo naŋŋamba before SOBI nga ntanaba kufa naŋŋamba Geoffrey kati olaba nalabye emboozi yamwe gye mwakoze ne SOBI ne kati SOBI oyo gavumenti yamuleese okutabangula ekibuga mu kaseera k'akalulu olw'ensonga nti gavumenti yalimu Lukwago yamulemerera Lukwago yeefuza ekibuga kati bagala kumuleeta kumulemesa kumutabangula wabeerewo akayogaanaawo mu kibuga alemesebwe era ze ssente ezo serasena zigenda kufuluma biki birabeera nabinnyonnyola omanyi ssente wazijjeewa okufuga eggwanga kyangu naye kizibu nze nina entegeera yange oyina entegeerayo negundi alina entegeera buli omu alina entegeera ye tosobola kujja muntu mu mmenta kimulimu oba kyayagala oba kyalowooza ekyo kizibu nti mbuuza lwaki nti wona ogamba omuntu oyo nti kati kino munaye tugenda kukola bwe tuti olaba balina okulima kilomita bwe ziti kati balimyeko bwe kati babbye obuwumbi bwe buti babbye obuwumbi bwe buti obaddeyo nga bayisa okulima waawo walabe bulabe nga twakita zitandika abantu abamu tebagoberera mbeera so gwe gavumenti yandeese wabaddeyo twakoze endagaano naawe gwe yampadde ssente ku mmeeza wabaddeko nga batula bateesa gavumenti okumuleeta abalonzi bano balungi naye bazibu buli omu alina entegeraye oli ayinza okufa nagamba ono mwana akedde ono mwana oba kino akyali muto naye nange nsobola okukukubira eŋŋoma mukulu yenna gyali yandaba n'ozina so munzikirize munzije kibuga mu kituwe nga ffe abavubuka ffe tugenda balakako oba tebali banyuma Barack Obama yabalaze for example kankulage president we Senegal yaze muvubuka muto so kati naffe mu kituwe omusajja akalakasi ebisanja bimeka tewali kikyusi tulabakerere mu KCC tulabakerere mu gavumenti kusika muguwa baba no mu mateeka baba no mu biki
ffe twagala kukola tetulina mirimu abaana balekerawo okubba obusima balekerawo okubba necklace balekerawo okuba acyankalanya bucyankalanya wano pdf yabadde egezaako okukola enguudo zino ze mwalabye mu nnaamu nebyo ng'ateekawo kuteekawo obugundi paka amagye gakozesezza ekibuli era walabye enguudo bazimaze so ffe tugenda kulinda oyo katemba ffe twagala kukola twagala kibuga kya mirembe nga balamu weyayogedde era ne balamu ngenda mulumba balamu yatugambye ayagala bavubuka kubajja bonna abanuupu mu makomera twagala kakasa balamu akiteeka mu nkola siina kibiina kyonna kyempagira nenjagala mirembe nze wali eddembe nga abalonzi bange bali bulungi bavubuka bannange tebali mu makomera kyola ne oli nesola ne baganze mwogezi wa bakifeesi tuwali yansasula because baali bazanyira ku ddembe lyabwe kyekimu ku bintu ebyajja bitunyiza ne SOBI kati twagala eddembe bakifeesi bw'oboogeredde ebbanga ly'oboogeredde waliwo enkyukakyuka n'enteekateeka n'embeera ebaddewo okulaba ng'emize emibi tegiddamu kubeerawo bw'obayagala kuŋŋamba mbu lwesho y'obusimu obwali bubula mu biseera biri ye lwesho y'emu eriwo kati kale mpaayo bw'owakalaba tiya gaasi ng'avuga bukyanga tutandika ekisanja kino nti bakifeesi bano babali mu kuba tiya gaasi badu bakyankalanya ate baani abaali baleeta okukyankalanya waliwo mwe nabayabufuzi ajja oba apangisa bakifeesi kati byonna tugenze tubitema twagala mirembe era omunabyabufuzi yenna najja mu dipo yonna ngu yagala kuteekawo mbeera muganda wange wesibe bbiri mukazi we agenda kunyiga obummonde tuli bamalife twagala kalulu abaana bonna nabagaye mukuume ballot paper azanyira mu kalulu ka Ssaalongozi Sebulime Emmanuel mugenda kakasa walodi me 226 mpaka 31 twazze tumazeeko buugi bweseranga yebugira tu mugenda kakasa ffe twazze twagala kalumo mirembe tetugenda kabba tugenda kalonda we bampangula nja kuddayo wange ntuule naye wenkawangula mugenda kulaba enkyukakyuka y'amaanyi mu kibuga naye tewanzize mu kibuuzo kyange sente ozijjawa ekyo kyama kyange ne finance wenja sente ozijjawa ati nakugambye Sebulime mu kibuga Sebulime mu lusuku olwo lusuku kyama kyange naye nga twalo gavumenti yatuleese twaze bulungi ndi mwana amwe ndi musajja muganda neddira nnyonyi nakinsige akabbiro ku nguuvu ngalamirwano mubende ekyakatebe ndi muzzukulu wa Sebyayi mutabani wa Sebyayi Matiya so awo enjo koma ogaga nti Lukwago 226 temwagala kubaloti lwaki teriba ate omanyi wetwogera mbitwalanga ebyokusaaga kubanga twalwera tugamba ensonga yali badde nti Lukwago ajje ku ballot paper tuvuganye mu kabox wali ffe tumukuba akalulu n'ebyenda bimwetokote mpulira engombe ya principal yafulumye omuntu afuze ebisanja 2 ku 3 vaayo n'abalala bakwatemu kati so ffe ekya principal kye yayogedde twakifunyemu amakulu ne tukyongera mu jjano bbuuku yaffe gye twali twateekawo etteeka lye twakola n'omugenzi ne bannaffe abamu so kati tugenda ffe tukyongeddemu ebirungo era keka n'amutanda electoral commission nemuteeka ku ballot paper yonna akulira ekibiina kya electoral commission agenda tubuulira tiimu twagitegese bonna ne Lukwago tetwagala Lukwago ku ballot paper 226 ne mululu semateeka amukkiriza okubeera ku ballot paper munamujjako lwampaka ffe tugamba ayinza n'obuteewandiisa nno goloza nkulima ayinza n'obuteewandiisa tolaba mu mbyogera ano goloza tuli kujjooko ayinza n'obuteewandiisa mugenda kumukolako fujjo mugenda kukola ki ekyo kyama kyaffe gwe teekawo amaaso 2 kabaani ku ndongo tetumwagala ku ballot paper yonna 226 ekyo akimanyi bulungi ate bagamba nti ajja kuba president wuyo ali mu FDC wagamba nti ajja kuba ki naye temumwagalayo ng'ajja kuba ki kuba president obwawa obwa Uganda si wakuzanyirayo tetugenda kukkirizayo bakazanyiikirizi tumujja eno gy'abadde azanyira komedi ate atwala komedi eri anti twagala bakazanyiikiriza eyo oyo asooka awummula asooke atuwa ekintu alabe enkola gye tukolamu we mean action wetukugamba nti gwe senkulu w'ekibuga sirika tuulaawo nze mpisiza ssente bwe ziti kati nze wenjogera Kisaka ajja kuwulira tajja kuddamu nga njogedde executive director amanyi ogajja Sebulime ogenda kulaba gomugenda kulaba omanyi when we tell people something they think we are just joking. We are not joking. We mean business and we are serious what we are saying. Mumulinde mugenda kakasa tetubagamba antu mwagamba tetwasoma ebitabo tubiine empapula tubiine amasomero gena somera ko ba obi bonna bamanyi no ngambo galange empapula weziri zategekeddwa tiimu z'abalooya buli kimu kyaffe twakitegedde kubanga obuzanyo bonna obeera mu kubba akalutu bumanyi bwe tubadde tuyitamu so katuba kakasa
enkuba eno ogiraba weetonya mu ttaka era weetonya mu ttaka ekwata ekisooto naye wali okubyeko mu gupande n'okuba ne muvaamu enfuufu kati ogenda kulaba enfuufu egenda okujja we meaning business tetujokinga twazze tumazeeko ng'obusera butokotaye bwesira bwe bukola ki tetwagala muzannyo mu kalulu 2026 tumininga business kino kive nga bwe bagamba katulaba ng'ekibiina kya PLU ekibadde kigamba nti Muhoozi agenda kulwanyisa abali b'enguzi. Yes, abagoli b'enguzi ayinza obbalwanyisa naye sooka otuwa emirimu fe abali enguzi tubamanyi bwetuwa emirimu fe tukulaga abali enguzi otugenda obbakolerako ye ayinza okulemerwa ne ffe tubamanyi n'engeri gye tuyinza obbakwatamu ne balekerawo zirya olina omukwata n'omunyega n'agamba sikyaddamu kyekyakuleetedde okusalawo n'ogamba nti nno kanzire mu kifo kya SOBI kyabadde alimu kuba gw'obadde omuyambi we wasinzidde ku kyokuvayo n'ogamba nti nno kanzije nange nesimbewo nga bw'abadde ntuukirize ebyo si kyangu okulonda omusika kubanga oyinza okuba n'abaana 10 naye n'ojjamu omwana ki kitegeeza by'oba omulabyemu ne by'oba olabye byonna buli kimu okumulonda nti ye musika y'abankwata kino oba olabye ebintu bingi ne by'omusengejjizaamu so okuvaayo nti nzije sazze buzibu buba busobozi bannange bwe bantaddemu n'obwesigwa n'okugamba nti jangu n'okukkaanya kwe twakkaanyiza banno baliwa ate bonna twanditudde wano nabo mu kamera tujja bayita ku conference nga tugenda okulangirira oba olunaku olw'okusalawo nga tugenda kusalawo lale kwaffe tetugenda kulinda kampeyini zaffe zatandise tiimu bwe mukola emirimu kampeyini zaffe zatandise ffe tetugenda kulinda 2025 kampeyini tezinnaba ssebo ate tezinnaba kikyotegeeza mu tezinnaba kubanga kutandika kampeyini mamu n'okuba nga mutandise nga mumaze okwewandiisa electoral commission nga maze okubawandiisa ng'abakulembeze abali legit naye ate electoral commission terina buyinza kundagira kukola consultation meeting. I'm still doing consultation meeting. That's why nkugambye ngenda nambula kyalo ku kyalo bannange nzije nze nkola consultation meeting. So katika electoral commission terina buyinza kundagira obwo buyinza bwange ne bannange consultation meeting tetulina kwe tulumiza tetulina kye tukoze so obwo buyinza bwange okujja bannaye mbeebuuzaako wano we nnaateekawo emizindaalo bwe giti ginaabalumya emitwe mumpe ku magezi giteekawo n'egitunuza eno so abantu abagenda okubeera mu kintu kyengenda okukola mu kitundu ekyo bye balina obuyinza okundagira kuba benja okumalako eddembe so kati mbeebuuzaako nzije jangu kubanga emikono gye nnaakafuna nabye kampezeza miliyoni 25 ez'abantu abampagira okujja ku road mayor ese bulumi kibakyo nnimba nnyo bwoti tewakana register nzirina emiliyoni 25 ku bantu miliyoni 42 mu Uganda nakafunako miliyoni 25 ez'abavubuka nga tekuli abakadde sinnabeetantala because abavubuka fe abakyasinza okulonda enzo gamba binjogera nnimba nenga mininga business kakati sebulime biki byonzo gamba because mwatulanga ne SOBI mwatulanga bamakunga ne mumutudde kakasa nti mulina ebintu bye mwalambikanga n'okukola na biki byonna biki byogamba nti nno bino byetwateekateeka okukola nange era byengenda okukola bimenyereko mu kibuga Kampala ensonga ezimu ffe ze twateeka tetwagala ntalo oba gavumenti ffe tetwagala ntalo twagala abaana bano bafune ebyokukola ffe gavumenti naye ffe twagala abaana bafune ebyokukola tetwagala comedy mu kesisi n'oyogera kino ekyanodda ku budingo buno wentuula okumenyera bajeti ya road mayor ne road mayor byalemeddwa okukola sente alyandya banzibe tezirina byezikoze because ayina donation budget ayina ebintu bingi byonna niti bikoze byakupalapalanya uyo amasomero temuli bino amalwaliro temuli bino mulimu ebyasobola okumaliza nga tetugenze na mu gavumenti enguudo biki nalimba abantu enforcement ngenda gikolako ne enforcement ekyatulugunya bamufuna mpola bamaama bafa bali mu butale abatundira ku makubo tebabateeseteese ate ne mutegeko obutale mbu simanya site kirini biki ate nabo mu busasuza abantu buli kimu kugamba kimugambe neye wino yo mugisoloza ane president yagambe byokusoloza biveewo kugamba omuntu wa kibadi abataxi mbasasuza emitwalo 12 buli oba buli buli mwezi kugamba bino binatu bikyategerekeka ffe twagala bitereza bakaddi baffe baganda baffe banyina ffe bamulamu baffe bamukamwana bamuko bonna beyagalire mu kibuga kyaffe kwansi ffe abakisoseewo era tujja kufa tukirekewo ne tukiteekera abaana baffe n'abazzukulu n'ab'enganda bonna abali kibeeramu naye okutuzanyira ku badi nti ngenze mu kooti n'oza omusango gwa myaka 3 naye nga gweno tukalakatanga tetufunye buyambi oyo comedy tumukoye twagala business into why sabulime mwe asindika bakifeesi abashankanya olukiiko lwa Lukwago ne bannaffe ab'Ekatonga
abekatonga bali bagenda okutuuza babako kamera zaabwe bikibe nalaba ne laptop kiboko nevuga ne babasumbwasumbu waawo naye bagamba nti abavuka bamu ku baali boogera nga nti n'enfaanana yaabwe n'endabika yonna baali bakifeesi ani ayino obukakafu ku bakifeesi kati olw'okuba nti nno mmwe mwagala kulumba Lukwago gyali mwe mwagezaako okusindika abantu abo gezaako okukola akacyankalano n'okulemesa olukiiko lwabwe lw'abekatonga anti nenkubuuza olukiiko oluba lwali mu mateeka mansuubira balina Uganda Police Force bakuuma lwali mu mateeka kubanga luba lwali mu mateeka bakifeesi tebandize poliisi yandibaddewo nga tebakkiriza kitegeeza nabo baali balukola mu bukyamu kyala bakifeesi b'omu bitundu bye balaka babagwamu nga balowooza waliwo soda n'emmere nga tebategese tewaliyo emmere naye oba otegese ng'oyise mu mateeka naffe tukola tuyita mu mateeka ne tubategeeza tugenda kukolerako mu kitundu nkola consultation meeting so that ne babeerawo oyo obutantaataganya n'okwogerako n'abalonzi bange aba 226 so kitegeeza bwe baali bakola ebyabwe tebaali mu mateeka kyala baba batateganya omanyi oba okoze omukolo nga tutaddewo security kuuma abaana baba bagwa mu mmere nyama soda kiiki babyonoona bategeddewo olugundi so kyeka baali mu bukyamu tebaali mu mateeka naye nga nti bagambye balulu ovulo kati lulu ovulo nga twetegese biki byobaokola kitegeeza baagala nnyo obudirisa bye tutagenda kkiriza ffe twagala mateeka twagala ddembe twagala peace tetugenda kkiriza kucyankalanya kibuga nanze rodi meyaze saagala buvuyo bwonna njagala ekibuga ekigenda okutambula obulungi n'okutambula n'abantu obulungi tukole tetwagala kutaataaganyizibwa tunuulira enguudo kati ze flyover ago gonna amaanyi gaffe kuzoganya okwo okuzoganya kwe tutaddewo n'okuteekawo buli kimu tulaba bali mu kuzimba enguudo kwekyogala gavumenti yandetaddewo kamera maanyi gaffe ge gabateesaawo kamera kuzoganya kw'abaana b'oku nguudo kamera ezo kyolaba zizze n'ebitaala singa siffe kamera tezandibaddewo ate baleeta zaaki zibayambeko okulaba bye badde batalaba ekitegeeza ffe bakabona abayamba nti wano tebandibitaddewo kibuuza Uganda Police Force bakuwa obutambi bwe bakalaga ng'ogyeko obwa accident ng'okyalabayo obubbi bw'amasimu ennyo olulinga nekiresi nga wekyali tekyali so Lukwago amaanyi nga kyalina amaanyi mangi mu kibuga Kampala mugenda kukola mutya okulaba nga muyitako okulaba nga 226 nawe weesoga KCCA anti gwe wogula ensawo y'amandolozi egenda fumba ne mbeeramu ebyanda ebayita bikirerya ng'ogenda biteeka mubikunkumoke mangu kyake kiggwere oba kinyooke so ekyo kibeerawo nti wensuubula ennyaanya nja kusangamu ebivundu mu nnyaanya so kati mulimu ne kyebayita amanda makirerya so kati gwe oba okiraba bwotyo naye gwe toyinza kati gwe nkubalidde emiruka 98 ne nkubalira ebyalo 866 manyi bye bali mu kwogera oba okumuwanda kwe bamuwanda bejjuse ebbanga yonna ne bamulondedde tebalina kye bafunyemu tebalina kye balabiddeko luli balonda mu bukyamu naye kati amaaso twabawadde gagu balabira ddala omuntu akola ensobi bannange kati balaba tebagenda kuddamu kola ensobi nkokakasa naye ku ballot paper temwagalako linnya Lukwago kankome naawo era erinnya okulabikira ku ballot paper gonna abiri olimbuulira nti oliwo siriwo oliŋŋamba ennaku z'omwezi 2 mu mukaaga essaawa zaaliwo esina west kyaliwo ekito omwana yatugamba 226 tetwagalako linnya eryo ku road mayor ani muyambiwo kati munange okwekengera kubeerawo nnaku zino omuyambi ali mabega tetukigenda kuddamu kukola kiri tulina byetwenagambye mu jano book yaffe ebadde tufuga tulina byetwongeddemu ne byetukyusizzaamu kati wakyama nga wonoolaba Anaske North Korea tebamulaga mu lujjudde abeera akyama olabiraawo nti wuuyo ono yafuze naye nga tebamukulaze so kati bwe tuli mu kwetegeka tetugenda kubikola nga lwebibadde mu public olwa security wise ne purpose byonna ebyatuukawo tetwagala kuddamu kukola bilagajjavu bwe butyo abavubuka bano ababba because twali mu kivulu ky'ekisembeyawo kyali kya fake fameka kyali kya fake fameka abavubuka bano abateega abantu mu bivulu ne bababbako amasimu ne bababbako ssente era batta ow'amawulire wano mu kivulu kya Lydia Jasmine yali afulumya ng'atambula agenda ne bamukuba ku mutwe ne batwala essimu ne batwala ne ssente abavubuka abo abakyalemedde mu mbeera eyo ogenda kubakolera otya 226 nkoze kaweefuba okwogerako n'abasinga obungi era
okuvaayo okwogera ekya Lord Mayor n'okutandika buli kimu ky'obadde olabye singa nakitandika dda omugenzi waffe ne tubaddewo n'okwogerezeganya so bingi ebibadde bikireeta nga wenagambye abaana bano enjala ekola ki ebaluma sibawagira babbe sibawagira bakuba sibawagira batte naye enjala ekola ki ebaluma so mu bufunze tulina okukwataganyiza awamu nze naawe nga onogamba omwana takuzibwa ki omuntu omu nakuzibwa kyalo so kati fena tulina okukwasaganyizibwako awamu poliisi nze naawe n'ategesa ebivulu naawe naye ate nawe toteekawo obulagajjavu kusikiriza kiringa nga onogamba atunda ayolesa yakola ki yatera okumazaawo naye mulimu kyebayita yatera okumazaawo naye ng'omazaawo obulamu bwo so ebimu bisaana naffe tuteekemu obuntu bulamu n'okwegendereza because tomanya nti kiyinza kuhapeninga wano oyinza okubeera mu hoolo eno nga security weeri n'ofuluma perimita nga 15 ng'oli ababbi ne bakutta so teekamu okwagala obulamu bwo n'okweyagala n'okwekuumira ebyobugagga byo kubanga TV yo police tegenda kujebere ku mulyango ekuume TV yo oba omuntu naye sobola okubeera wonna weeri n'ogikubira nekkumira so teeka security ku nnyumba yo bakufura oba ekintu kyonna ekisobola okukuuma assets z'omunda muli nga olaba banka yeterekera ssente ate eteekawo obukuumi obuzikuumira munda nga mweziri so kati naawe kyeteekemu tobeerawo kulinda ekyo so nekyo nkivumirira bavubuka bannange baba nabadde bakyakola emirimu egyo mu nkukutu mugireke kikozi kati security tetudde eri mu kukola kaweefube wonna okulaba nga eyongera ki amaanyi ate ffe tetwagala ntalo twagala mirembe twagala kutereeza buli kimu tugenda kukyusaamu n'okuba kansolinga n'okwogera abadde bakyakola egyo emize naye n'abayimbi abamu batambula n'eggaali ezaabwe effe ze tutalinaako kakwate nga zo zikola byabwe nga baali bannaffe eno ne badde eri so ekyo nakyo nsaba security ekitunulemu abayimbi abatambula n'eggaali ne zikola ebikolobero ate n'amaani babituteekako ekyo kintu kikulu mutunulire abaana bamwe mivulu bye gye bagenda namwe bannamawulire mutunulire ojja kuvaano mbogenda mu kivulu kyabayaaye bokka towulidde mu bantu babuvunaanyizibwa osuubira kufunayo ki ogenze mu mazina g'enkima ate tuli nkima kati osuubira kukola ki enkima zigenda kukuba emikira ssaawa 24 nyewe mugenda mu kintu nga kikyo ng'okijyamu ogenze mu overnight ate bakube ettendo lya Yesu mu ate bakuwogganira wanonyeyo ki diwu waka weebake omugenzi SOBI bwe twali tunyumya emboozi naye kenyindira waliwo awo ku bbali awo ngeri omukulu oli bwaliwo namubuuza ekibuuzo nti ojjidde mu kibiina ki kubanga abasinga bonna twatumanyi twatulowooza nti ayinza kuba nga ajjira mu kibiina ky'NRM olw'ensonga yali akola n'ab'ebyokwerinda era yagamba nti alina kujja independent sebulime gwojjidde mu kibiina ki nange nkubuuzayo ekibuuzo kyange okinziremu okinziramu nga nange nzita ekikyo naye sebo nze nazo okukubuuza sebo gw'olina okuddamu ebibuuzo kankirekera abalabi bajja tubuulira wavaayo omuntu aŋŋamba nti omukyala gwe nnina mu makayo omukyala gwe nava naye mu buto mpaka okutuuka wano wendi ngenda kuddamu ekyo ekibuuzo kitegeeza nti omukyala gwe wasookerako si bw'olina mu maka ekyo 100% sigenda gamba ndoza ku 99% waliyo 1%. So kitegeeza nti nze wema ntambula n'aba security tekitegeeza nti endowooza yaffe kufaanagana balina endowooza yanjawulo ate nange nayandawulo nze sinagirako mu kibiina era sinayawukana n'omukama wange omugenzi siina kibiina tuli independent tolina kibiina kyonna mwojjidde tetulina ade kibiina ade nakimu naye tetugaana ndowooza zaabwe n'abagala otwegattako era nze omukulu Mathias Mpuuga muyita mu kibiina ekya muyita aleme kuddawo kuluma mutwe ekya Mathias Mpuuga bukadde 5 muyise fajja ate bukadde 5 musango sebo teziri mu mateeka ako kasiimo obadde kikasiimo akasima katali mu mateeka omukazi goyine wakati wamuwasa namuwasa kyogamba toyinzaga mama abaana kakubeeremu oba omugulaibinze omuwadde bwinga mukyala anti abakafunye mu mateeka ate mu mateeka nesinga kwata museefu najjamu ekyekumi Mpuuga nagamba nti nekubyeko enfuufu Mpuuga talina seefu gyasobola kukwata milioni 5 nga parliament terina mpapula zeyisiza kizibu bamuwadde bubi naye lwakubanga nga wonoogamba nti ante woyitiriza okwefuula buli kimu nti gwe kamala byonna ante ebimujja kwonoona ffe tubeera mu maka gaffe abakyala ne bakola bye bakola mama agundi naye noosirika nga wakamuleka akayiseewo nga anti amaka ago naye zo ntogera ku nsonga za ggwanga ddamba abantu abawa omusolo anti omusolo kati ku milioni 5 kuliko omusolo gwe
kweguli inako erinnya okuli ku kanoti konna nti linnya lyo oba ku coin naye bagusoloza mufe ne bagukozesa wekibanga mpuuga yalidde nga bwe bagamba oba sente zaamwe wa musolo mutugambe mwenna ababaka n'omusala temugukwatako gwa miliyoni 25 na buli alawensi byonna mubizire anti bibiri mu mateeka ate mu mateeka agati mubizire tumanye nti mutulumirirwa nnyo muleke namwe okuwuddisa bannayuganda kati oli avuddeyo n'agamba nti pulisabulime muwaddeyo miliyoni 10 zino nazezino awuyo ali kusendeza omusolo bazimwana bazimpadde sizibyetu kati kulaki muba muzikwata munjogerera azimpadde mirembe kati omusango ki nze nzize nkusimye nti owaayo purezenta kankuweyo akatwalo kano genda onyemu soda mwawuyo bamuwadde enguzi okumukyaza mu mpewo ng'olina obukakafu Ndiyo abantu ebogera kinagambye samwa soko onoonyereza ojjoyogera ekintu nga kiriko omutwe n'amagulu temwogera showbiz oli muyinako mpalana naye nga mwafuna emumukwatiriza naye nga wababuze ne mufuna ate ne mumugira naffe tutegeera tulaba wadde mu politics mulaba mu style yammwe n'ensi ekyandibadde kale waba kyeyakola kibi nnyo olw'ekitiibwa kye naawe n'ekibiina lwaki tewamuyita n'omukubira mu luumu nga mulimu babiri omwanika mu bantu n'omukakkanyizayo ne mukkakkanirayo babiri ne mubimala kulwaki omuteeka anti bamita ne bamugamba lekulye ku kye yakola n'agaana ate okulekulekula balekulira bwe bantu no okulekulira yali agenda kukikola naye omuntu agenda kulekulira ng'omaze kumuswaza nze ojja n'oŋŋamba owaayo sikyakwagala kukola kweno sho olw'ensonga bweti sikyogedde mu public sikugazeetinze ne tugamba tukozeemu enkyukakyuka bweti ne bweti programu eno eyimiridde tujja bategeeza tetukugazeetinze tetukoze eki oyinza okuva n'obaako kyemulugunya mu public era osirikireyo kisiiri kubanga tetukuswazizza naye omuntu mumuswaza kati musuubira kukola ki naye ayina kwanukula na hashiwe n'engeri gye yakoze mu press conference gye yakoze olwaleero so kati omusuubira kukola ki mumwonoona mutatta n'erinnya lye n'ekitiibwa kye ekyo nange newe mbeera nze sobola kukkiriza obukadde 5 abwezibike abulye nga bwayagala anti kati nze waba obukadde 5 abwezibike abulye nga bwayagala bagende bamuluupe mu paliamenti ebemuloopa nti uno yagenze mu sefa bio center azitwala ezirina okuba eza jowero senyonyi zalina okukozesa uno omubbi ali mu zibba ne paliamenti nawe maakibuza ne bagamba kasiimo akamusiibula kubanga buli muntu yenna wamala okukola asiimibwa oba afuna naye bamuwa kasiimo ka komishoni yakagenda yatanaweza bbanga lwedde ya mezi 5 ekyo kisoboka kati buli office wano gyolaba etambuza emirimu mu ggwanga kasoba ng'oli director oba oli ki obeerawo naye nga bamusiima mangu wakajja ku mulimu nga bakusiima mangu ate bagambe biyita ekiro ne kabaka akola ki yeetika kati otoyinza kumanya byayita munange gyessaali sijja kuyimiriza naye nga ffe tubakakasa tugenda kujja mu kalulu byonna byonna byetagisa tugenda bikola buli kimu okulaba nga tukakasa kyetuliko ne kyetutegeeza ne bannakampala tubakakasa kalu kagenda kuba kaddembe tetugenda kukola fujjo watabawo akyankalanya kalulu kaffe wabula n'akakyankalanya kano kajja kunyuma kasooke newe kalina okukoma kagenda kunyuma kasooke newe kalina okukoma era bannayuganda bajja kuba babuulya kati tebalabanga kalulu kanyumanga kano aka 226 kagenda kunyuma abantu tebabeere n'okweraliikirira ate bagenda kweraliikirira ki Ssaabasajja Kabaka mwali kati waba mwali mu Gundiya tugenda kukuuma eddembe mu Gundiya Ssaabasajja Kabaka n'okukakasa tewali kutabangula Buganda byonna tugenda binyweza bakakasa nti tuli wamu ate okubakakasa tugenda nakugenda tukyalire Katikkiro omulaga nti munaye naffe tujja mujja ate tumala tugende tujje tulabe n'omulangira Nakibinge naffe tumusabe tujja akasozi Kibuli mutulabewo yonna gye tukwatako tugenda kujja tubasaba akalulu mutuzaale mu bulungi mu bwetowaze si mukambwe si mu mbeera ey'ekiyaayi tujja kumala tujje ate ne Pulezidenti Museveni tujja kgenda tumugambe twagala akalulu ayina okunonda asula wano Nakasero Bobi Wine nali ngenda genda naye takyasula wano wa ekama okyasula Magere kyegeza si mulonzi wange abo ne Besigye si balonzi bange naye era nja kugendayo mbasabe bankungira abantu okumpa akalulu kati Museveni kati Museveni alina amaka ga mirundi 2 alina Entebbe ne Nakasero ate alina Entebbe ne Nakasero ayinza okubalondera Entebbe naluli namulaba alondera Lwakitula naye nawulidde mbu akola enkyukakyuka mu National ID ayagala kulondera Nakasero ekibuga kyamunyumira luli ng'alonda Speaker Anita Among kati wamunyumira ayagala kukyusa alondere mu Kampala kati nange nzija alina okunnonda nina omusaba akalulu ne muwoze nina omusaba akalulu kubanga muwoze asula wano Buziga yaba mulonzi wange si Makindi alina okunnonda
kankumenyera anti lindako kubanga balani sewanya nabo bali wano kumpi nayo buli kwala nisewanya no wako wano kumpi laba jogenze iri buziga wa muhozi anti alani sewanya na mulalu mulalu atya mulalu kali kutoka marani mulamu uli mu member wa parliament sebo goitwa mulalu yawa iye Uganda datsikira bana machinga abawa ye machinde west yawa oyo mulalu gowuliriza bigambo byange gobuchango mulanga avudde mukomera ina press conference yo naje yali yakozeko nayogere bigambo nga biri ku straight ngawo yali luli hakankana bitagala mulalu omusajja yakamala n'okuba embaga okwanjula wano mukyala we ekyo lindako ne mu parliament agendayo n'atula bulungi mu parliament wabeera y'abalalu bamaama bagumira ebintu bingi asobola okuba naawe ng'ofuka ku buliri naye nga tabyogera esooka twengamba nti mulalu nina ensonga gwe nkugambye dde obutambi nga tebannamukwata mu politics w'okuva wa lodi kansala lodi LC5 biki mpaka okutuuka wano obugeraageranye ne press zaakola kati birala nnyo kyakwatagana kyagezo oyo mulalu takyali ku mulamwa awo nga bagamba toka kwa bala twagalako bali kumuni kati lwaki otugamba oyo kati mulalu twagala bantu boogera bikwatagana sobole kumubaka wa parliament omuyita omulalu sewe nkugambye ala nisewanya na wasula tali wala azimbye wano bwa apartment buli wano ku Lukuli road asula walinga ewakuleka na siwala nnyo bazadde bali wano ekibuyenga ku ndagire ausawo ku Salama road wano ekibuye so kati mumanyi nnyo wenkugamba kyenkugamba kitwale soogera katemba sijubisa nkugambye goberera byayogera mu kusooka ngajja ne kakati compress zakola antoddemu ogobereza alani eza omulwadde onani ono omulwadde Segirinya ezaali ez'emabega n'ezakakati zikyamakinga lwakwanga eddoboozi liri wansi siri eryaluli naye akulaga akyayimiridde tannava ku mulamwa ffe kati ffe atagalamu ye mulalu oba ekifeesi tweyanzeege 226 Saalongo ajja Sebulime Emmanuel Sebulime mu kibuga Sebulime mu Lusoko kuba Lord Mayor 226 mpaka 31 ate nga tugenda kukafuga kifuba ddembe Electoral Commission ejja kuwuma ejja bagamba terabanga kalulunga kano naye kano kajinyidde mu byafaayo mugenda kulaba kye bayite je mu kibuga wakati mukama Katonda nga ligamba wano teri kuyita nga toyita mugenda kalaba nze nkubuulira nga ne poliisi ejja bagamba luli poliisi yavaayo ne bagamba ne bannayuganda terabanga Christmas yali ebaddewo mu byafaayo eby'eddembe ng'eno n'obumenyi bw'amateeka teyabulaba n'obubbi bw'amasimu twakuuma gomanyi statics zaffe ne skill zaffe ze tukozesa kati wenkugamba nti kano tugenda kalonda mu ddembe ate tugaa kino tekijja kuba kati gwe linda olabe abasajja bakola batya ezo skill ne security naguno gwako ekyazitubuuza zagirema mwakikola mutya mbulira goyita naye nkubulira empisa ze Segvic Consults Tours and Travel batwala abantu bweru mu conferences z'enjawulo okulambula kugenda kuwummulamuko okukyalira ku bantu bammwe mwegala okutambula ebyentambula z'ennyonyi beekwata banafe aba Segvic Consults Tours and Travel bali awo waggulu awo ku Alwa Park Plaza level 2 room F2 643 so we bali side awo waggulu awo beekwate ku byentambula z'ennyonyi kukolera ku passport kukolera ku visa kukolera ku air ticket byonna babikwasaganya bulungi nnyo banafe aba Segvic Consults Tours and Travel kakati nno bakugamba nti nno waliwo enteekateeka egenda mu maaso essaawa zino y'okugenda mu conference ez'enjawulo nga bali wamu ne bannaffe aba African Canadian Foundation bakuteekedde global conference eno ngegenda kukwata ku substance abuse addiction suicide n'ensonga ezifaanako bwe zityo so bakugamba nti nno gyekwata 2024 era nga yakutandika nga naku z'omwezi 20 okutuusa nga naku z'omwezi 22 Septemba 2024 e Toronto awo wetujja okubeera side yawo so bagamba nti nno girowoozeeko so okuba nga ogiyitabamuko ng'obudde bukyali ensonga zonna zikutambulire malida so bakugamba ngenda kuwa enamba z'essimu kojja okuyita okulaba ng'omanya ebisingawo n'okuba nga weetaba mu nteekateeka ezo so okutambulira obulungi ate international summit eno nteekateeka ndala
ya International Summit on Mental Health and Disability 2024 era nga bakugamba nti nno bakutambulira ku mulamwa gugamba nti nno global collaboration to strengthen international partnership in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. So gwe mulamwa bagenda okutambulira nenga bagamba nti nno International Summit on Mental Health and Disability 2024 era nabo bali Toronto side yawo wegenda okubeera awo okuva nga ennaku z'omwezi 3 May okutuusa nga ennaku z'omwezi 5 May lujja kuba lwa Sunday okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. So bagamba nti nno weekwata enteekateeka ezo zitambula bulungi. Kati okumanya ebisale registration waneeno eri bannaffe abava mu mawanga ag'enjawulo batu bayite ba international participants $5 bannaffe ba Canadians $2 ate ba exhibitors ba vendors $5. Kati okumanya ebisingawo kubira ku mukulu Lwanga Vincent director wa Segvic Consults Tours and Travels mukubireko ku 078 28 19 76 eri 078 28 19 76 oba ku 070 28 19 76 070 28 19 76 bwe bityo bitambudde. Ate essomo lyaffe baliyita Diamonds Pre and Primary School liri budo Kimbejjaawo, so gendayo twalayo omwana bajja kumusomesa bulungi nnyo. Ayagala okuwummulamu, okunywa kacaayi, okulya ku breakfast ennungi, okulya ekyemisana ekiwoomu, self service, snacks ennungi, kabiya akawoomu n'okanywa ku kajuice akalungi. Genda bagiyita genda ku Hanon Gardens ziri Nsambya awo. Bw'otuuka ku Nsambya ku Ekereziya ey'Abakatuliki, Ekereziya y'Ensambya y'Abakatuliki, yingira munda mu gate mwennyini. Kakati buuza nti bannange Hanon Gardens ziriridde awo bajja kulagira obulungi otuukewo otule bulungi nnyo, bajja kusavinga ne customer care ennungi obulungi ennyo, bajja kukuweereza bulungi nnyo, buli kyagala ekyokulya ekirungi ekiwoomu ekifumbiddwa obulungi bajja kuba bakikuweereza bulungi nnyo wamaggwe obulamu bweyagale. Hanon Gardens Nsambya mu Ekereziya munda, Ekereziya mweri munda weri side yawo, ate nga ne gardens weziri woso okukolera obulungi omukolo gwo okutuuza abantu kumpi mutwalo mulamba. Abantu no bakyaza bulungi nnyo, mukolo ne gutambula bulungi nnyo nga tewali kutaataganyizibwa kwonna. Sebulime sebo nkwagaza ebirungi byereere. Amina n'obuwanguzi mukamange kyabakyalira kyakoma okwa tuli mu kufumba naye nga womanyi obeera ojjulajjulako sola abantu emmeme neebeera ng'ekkakkana. Amina. Tuli mu kufumba mu kyoto, tuli mu kuteekamu nkutuseesa. Kale tulabagana nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejjabuddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejjabuddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.